nga tweyambisa ekigeri ki MV Palm tuseeyeza ku nnyanja Nalubaale okuva ku mwalo gw'Ekiyindi okwolekera mu bitundu by'e Buvuma akwatidde ekibiina ki FDC Bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga wagenda okuba ng'ayogerako eri abawagizi be oba oli awo bamubuulire okusomozebwa kwe bayitamu naye abagambe byagenda okubakolera singa abawangudde entebe ddene. Zigenza okuwera ssaawa 3 ez'okumakya ng'omubaka wa Budadi West era nga kati yakwatidde ekibiina ki FDC Bendera ku bwa President Nathan Nandala Mafaabi mutaka ku bitundu by'e Buvuma gy'asibye mu kaweefube we ow'okunoonya obuwagizi mu kitundu kino. Ono atuukidde ku mwalo gwa Kirongo abawagizi bamwaniriza mu ssanyu wakati mu kusaakaanyiza waggulu. Wano abatuuze nga bakulembeddwamu eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala owa Buvuma District Olivia Nassuuna bamutotolodde ebizibu bye basanga naddala abasirikale abalwanyisa envuba embi ababaliisa akakanja nga bali ku mazzi. Ekyennyanja abasirikale bakikwata ne bakitwala mu balakisi yaabwe Ekiyindi bamala okitwala ate ne babitunda. Sebo w'ekitiibwa pulezidenti wange omulungi ondaba ndi kandidate naye ensibye ebitengi enfuufu etutta twagala oluguudo lwaffe luno okuvaana Ekirongo paka gye lukoma eri ku mwalo tusobole okubeera nga tubeerako ne kakoolaasi. Bano beewuunya lwaki ebyennyanja ebibaggyibwako tebyokebwa bonna nga balaba. Babikumeko omuliro naye nabo babikwata ne bakuvunaana nti bito ate bamala ne babitunda kati ebito bo baba babitunda byaki. Nandala mu kubaanukula alambuludde ku nteekateeka ze zalina okusobola okuyamba abantu abawangalira ku myalo egy'enjawulo. Yabula amazzi ge mulina okulyako naye tebaagala mulyemu si kyekyo gye bamunaapa omukulembeza amazzi ago mugenda kudda ku mazzi gammwe mufune ekyokulya era mufune ne ssente muteeke muki mu nsawo. Ono yeeyongeddeyo erwazi gy'ategeereza nti gavumenti ye yakufuba okulaba nga disitulikiti eno efuna amasannyalaze okusobola okutumbula enkulaakulana. Wano kisoboka okuteekawo amasannyalaze oba nga toteesewo ge bayita hydro g'amazzi osobola okuteekawo ge bayita samo oba nga tusobola okuteekawo samo oyinza okuteekawo g'empewo oba nga tusobola ge bayita jo. Bw'avudde wano agenze Lukale ng'obwedda ayimirira mu bifo eby'enjawulo nga bw'ayogera n'abatuuze baayo ku nteekateeka ze. 10 ku 10 za bajeti ya Uganda zibeere mu by'obulimi njagala okubakakasa nti kisoboka. E Mawanga abatuuze bamuloopedde nga bwe babatwalako ettaka lyabwe mu mwaka gwa 2013 nga babasuubiza okubasasula ekitakolebwanga. Naye balimidde mu mataka gaffe baatubala ne batuguumaaza tebatuwa ssente tuli wano tuli kubonaabona bubonyi baatubala badde batuwe ssente zaffe. Tugenda okukkiriza munnayuganda yenaffe ne ssente ze kulwokuba bantu abazze wano okukola development yaabwe balina okubeera ne ssente zaabwe muki mu nsawo. Mafaabi ategeezezza nti emyaka 4 omukulembeze w'eggwanga gy'akulembedde eggwanga gimala nga kano ke kadde alekulire abalala batandikire waakomye. Ebimu ku bizibu ebikyatawaanya abantu b'e Buvuma bwe bwavu obubayonka obutaaba nga n'ebyobulamu byabwe byennyamiza. Bino Nandala ategeezezza nti singa bamusaamu obwesige ne bamukwasa obwa pulezidenti byakufuuka lufuumo. Ne babba buli mwaka babba trillioni 10 naye bw'owa village miliyoni 10 kiraga nti mu myaka 5 buli village egenda kubeera ne miliyoni meka 5. Tulina we tutuuse mu bitundu bya Kabamba ku ssomero lya gavumenti le St. Mary's Primary School nga lirina abaana abasukka mu 600 kyokka ng'ebizimbe abayizi mwe basomera byeraliikiriza nga n'abamu batuula wansi. Mpulira Bugisu Growers, mpulira mu parliament byokola, mpulira na buli kimu. Kakati gwe ne tiimu yo nkusaba naye taata otuyambe otukwatireko. Kati kyobaire bagamba abantu b'e Buvuma ekiseera kituuse kati tuse Uganda eno tubeere n'amasomero amalungi tubeere n'amalwaliro tubeere n'embeera ennungi. Budde wano ayolekedde Lukale gy'akubidde olukuŋŋaana lwe olukomekereza olunaku olwaleero. Okusinziira ku nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda Honorable Nandala Mafaabi asuubira okubeera mu bitundu by'e Iganga olunaku olw'enkya. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV wane Buvuma.